Rock TV Uganda anti tuba tukusonsole live buli lunaku ebifa mu ggwanga oleme kusuba n'ekimu wano wokka ku Rock TV Uganda beerako omukenkufu Fred Lumbuye buli lunaku okutuusaako ebifa mu ggwanga obeere nga obifuna live wano ku Rock TV Uganda twekuumireko beerako tosayuka abantu abasinga obungi bategeezebwa kiba kitegeeza bafuna information tebasobola kufuna buzibu olw'ensonga babeera informed oba bategeezeddwa kiki ekiyinza okuddirira. So batugamba nti embuli tefa yonna kitegeeza nti omuntu oba ofunye information ogitegeera togenda kuba ng'ofuna obuzibu. Njala tutandika n'ekiggula lujinga kuba omulango gutakungula okutegeeza bannayuganda mwenna naddala mu Buganda mu Busoga ne mu Bunyoro wepo ne mu Bwakabaka bw'Ettoolo. Mwenna bannayuganda bawangaalira eyo mwenna mugasawudde muti bamuganda bannange nkuba omulango gutakungula. Ensi gye tulimu yabakagwa nsonyi bwe bava mu kusonyiwala ne bafuuka abantu abatemu lw'ensonga nti ensonyi zaabayita mu maaso z'abaana b'amaaso bo ensimbi kye kisinga obukulu mu nsi yaabwe kye baagala okuba nga bakozesa. Bwe twogera essaawa zino baganda baffe bangi batuvudde ku maaso olw'ensonga nti abantu abalowooza nti bafuga eggwanga lino ababbi abatemu bo beesulira gwa nagamba mu kuba nti bo baagala kuweza mu muwendo gw'abantu nga bafuna ensimbi okuva mu bitongole by'enjawulo nga bazifuna okuba nti bazigulamu ebintu bye baagala okuba nga bakozesa kumbe ate bannayuganda bali mu kufa. Bwe twogedde essaawa zino bannayuganda bangi bali mu kutobokomoka naye ng'ekibattisa bwe buseere bw'amalwaliro agali mu Uganda ng'ate ne bye babakolako bya nsonyi nnyo tebikyasobola kuba nti bibakozesaako okuba nti bazza obulamu. Bwe twogerera kasita kakutanda omuntu yenna n'olwaza omuntu wo n'okinimbuka ng'omutwala mu ddwaliro eyakwalula beesiridde. Bwe twogerera omuntu omutwala mu ddwaliro mu Uganda ne bamala ennaku 2 bakusaba wakati wa $5 ku mukaaga sina kindi okutuuka ne mu 120 kisinziira muntu kika ki gubafunye okutta okuwa omulambo guba gwa bbeeyi nnyo n'okusinga emmotoka gye weegulidde oba poloti oba ennyumba gye weezimbidde. So buli muntu anjagala ategeere nti Katonda nga bwe yatuwa amagezi okutegeera eyo yakuwa obwongo okweyiyiza n'oga nti kino nja kikola kino sigenda kikola. Njagala okusanyukira mwenna abafunye information abagenda bagitambuze ne mutegeera nti okwejjanjabisa okwejjanjabisa nga tukozesa enkola ey'obutonde kintu kikulu nnyo era abantu bangi nnyo bankubidde n'amasimu nga basusse bulungi nnyo era nga bawonye olw'okuba nti tubadde n'abasaba basomesa naye kenyini nga mbategeeza nti kino tokikozesa bw'ofuna kino ogenda okole kiri abantu basobodde okuba nga bakoze eki basuuse okusinga okugenda mu ddwaliro bakola kyo bategumbulirayo. Bwe twogeredde essaawa zino kati kantandike n'ekiggula lugi bulungi nnyo. Olunaku lwa jjo nabadde mpummuzaamu engalabi yange eno naye ebigambo bingi ebyatambudde ku social media naye nze n'ebitunira kyamuli ng'essalambu eri ensenke sirwakuba nadde siriiwo era nakati wendi njera tutandika bwe nti omumpembe Yoseriti Bahabura Tabase omutano wa Karekezi ayina enteekateeka ennene nnyo eri bannayuganda n'okusingira ddala abaana bannambi mu Buganda. Bwe twogerera mu malwaliro agasinga obungi nfunye information okuva mu basawo abasinga obungi nti babasindise ku luwummula olw'obukakke naye nga tebasasuddwa emyezi 2 ensimbi nga bazibawadde. Kino kitegeeza ki? Omusawo aŋŋambye nti munnange tulina ekizibu wano mu Uganda nti ye abasawo abasinga obungi abamanyikiddwa mu malwaliro bonna baweereddwa ensimbi zaabwe za misaala gya myezi 2 bagende bawummulemu naye ng'ate bakitegeddeko nti amalwaliro gano gateereddwamu abasawo abatali batuufu abava mu kitongole ky'ebyokwerinda ekimu ekitakkiriza mu mateeka kya SFC okuba nti kati kyekisazeewo okutwala amalwaliro gonna mu Kampala wepo n'amalwaliro agawo bannannyini agamu gafuuse babbulooka abasobola okukwatirira abantu bano ne basindika amalwaliro amere ogendo battirayo. Kati njala okutegeeza buli munnayuganda yenna eerwazalwaza n'oliramu kasikonda n'oliramu kamunguluze omutwe gukuluma ekifuba kikuluma ogwamu amaanyi ofuna olusujjasujja gwe ne weeyanguya olw'akatengo n'ogenda mu ddwaliro nkubuulira togenda kudda bagenda kukuttirayo kubanga abasawo abali professional bamenyiddwa Yoseriti Bahabura omutano wa Karekezi nga bayita Minister of Health bagambye abasawo bonna abasinga obungi bawummuzibwe nga basasuddwa emisaala gya myezi 2 SFC abatemu bano basobole okuteekinga over n'ekigendwa ekitamanyikiddwa naye nga tukimanyi lunyengo omusezi agula essowaani nti ekigendwa ky'omumpembe Yoseriti Bahabura omutano wa Karekezi kyakutta bantu bano okuba nti aweza omuwendo ensi esesamale emuwa ensimbi. So mwenna mbategeeza SFC yatutte already amalwaliro gano nga bali mu byambalo by'abasawo nga mulooza basawo kumbe si basawo bano batemu abawedde emirimu abali mu kutta bannayuganda nga bafuna ensimbi. Guno mulimu gukola emirundi 2 okutta omuntu ne bamuggyamu ebintu bye eby'obutonde gamba ng'ensigo ebiwowolo omutima n'obutaago ne babutunda ku katale k'ensi yonna mu ngeri esoboka bofunamu ensimbi. Ekyo nga bakimaze n'omulambo gwennyini baguteeka ku buseere omuntu ogufuna ogutwala oguwummuza so nga ate mukimanyi mu buwangwa waffe bw'ekiddugavu nti omulambo kintu kikulu nnyo olw'ensonga nti bwe tugufuna guno nga gumaze okufa
tuba tukutwala ku butaka obwabwe okuguwumuza abaana n'abazzukulu we bajja nga bali makubijja bino okusinga nga bajjukira abantu baabwe sengaawe kojjaawe taatawe wepo ne maama nakabutuzi okuba tibatwala ku bijja byabwe nabawummula okuba nga batulaberako nti ebyafaayo byafa kubuuza ntambula ng'omuntu gundi ng'osobola okulaga obuvo n'obuddo okulaga ebijja ebyo nti abantu bano bwe bati bwe bafaananga abatuleka ku nsi kuno bwe mugaso yansonga ki tusaba nnyo obuwana bw'ensimbi kubanga bakimanyi mu Buganda tukaanira nnyo emirambo okusinga abantu abalamu era iyo nsonga lwaki kati emirambo gya buseere nnyo malwadde ng'omuntu bali bamututte bamutugumbula bwe twogera kati omuntu bw'akufaako mu kaseera kano mpawe kaaga kikwetaagisa obukadde 5 obukadde 10 ku 100 okuwa omulambo guno oguba gumaze okumala emirimu gyagwo nga bagusse bussi nga bakozesa enkola ey'okuttirawo mu nnaku 2 gy'obeera nti bakugulira ddala n'essimu okugyamu obulamu kino kyerokedde malwaliro agasinga obunene ate nga bakikola lunye kubanga baagala ennamba ennene esinge mu bungi basobole okuba nti bakikola bakimalirize bulungi wano wenjagala okwambaliza ensonga eno bulungi nkimanyi yose lutabasolo ntano wakalekeze sawa zino oyinza okuba toliiko olw'ensonga nti wayiseemu ko windows na bino byonna bigenda ku social media bitambule nga bibiri kubanga tujja kumanya amazima nkiddamu ebigenda maaso ku social media bitambule nga bibiri kubanga tujja kumanya amazima abaganda tugamba nti ewali omukka tewabula muliro ekitegeeza nti bw'osanga ng'ewantu nga wanyookawo omukka manya process eddako oba omutendo oguddako gugenda kuba muliro oguva mu mukka ogwo nkiggumiza nti ewali omukka tewabula muliro nti bw'osanga ng'ewantu ng'omukka gunyooka manya nti ekidda kubeera muliro bwe guba tegubadde mulenga gwawedde dda kiba kitegeeza omuliro gwasaanyizaawo dda olukkakka olufuluma lubadde olina kye tukutegeeza nti wabaddewo ebintu ebyasiridde mu process y'omuliro ogwo okwaka so njala bagamba nti ewali omukka tewabula muliro gavumenti y'omumpembe y'essolo tabasira ekulirwa yennyini omufere omubbi kati essaawa zino naye nga naye awuyise windows ne tuleeta omukyalo omubbi gobayita Dana Atwino no si mubbi mulwadde ku myaka gye alabika natenda nakubba bwennika w'abantu mu ddwaliro kubanga ensimbi zammalamu amagezi oyo omukyala Dana Atwine mubbi then leetera omukyala gobayita Simayimu Musenero omukyala Musenero ne mubbi tulina bafere mu Uganda nga basoma koosi z'obubbi kubanga n'obusa obufuuse bubbi mweke nnyini mukimanyirunye nti teri nsi mu nsi yonna yali efunye second wave nefuna grant okuva mu IMF kebere World Bank teriyo kebeere ensi zonna ezaafuna obuzibu nga America, Italy, India, katugambe ne Kenya oba Tanzania teri nsi yali ezzeemu kusaba nsimbi za mulundi gwakubiri mu bwenvu ey'okubiri ne bagiwa ensimbi njagala kubuuza Museveni okusinziira ku bukugu boga nti olina obukugu n'abasawo mwategera mutya ntegenda kubeera second wave era mulina ekibalaga nti wave ezze oba mwe mwafumba bufumbi kitire muteeka nti second wave kubanga enze singa obungi tewali muntu gwe bagenda kuwa ssente mweno gye muyita second wave etaliyo ku nsi ya Katonda mwagala kutta bantu tugenda babuusa ate temujja batta kati teri nsi nkiddamu Museveni nkiddamu ne babbi bano baddaana Atwine noono Musenero teri nsi egenda bawa ssente nti mugenda kujjanjaba ssenyiga 19 mumuwonye oba mugezeko tekisoboka mukole mishoni zammwe ez'okutta bannayuganda ennamba lemunatta miliyoni y'abannayuganda ne munalookinga ensi okumala emyezi 7 oba 9 teri World Bank tegenda bawa ssente IMF tegenda bawa ssente World Health Organization tegenda bawa ssente ekyo mukitegeere kati naawo nga nsimbye wakati njala okwebaza bannayuganda bwenna abagenze ku mutimbagano gwa Twitter era nziramu okubira omulango gutakungula bannakibiina kya National Unity Platform mwenna abakulembeze mukulu Mathias Mpuuga akulira oluvuganya gavumenti ku kadi ya NUP kubiriza abakulembeze banno bonna mu NUP bagulewo Twitter account njala okubiriza bannayuganda mwenna baagala enkyukakyuka muggwemu akatengo mugulewo Twitter account muzikozese mutandike okubuulira ensi kyekiri mu Uganda era njala okubaza mwenna bakoze omulimu ogw'amaanyi bagenzi ku IMF ku Twitter account yaabwe ne mbapokera message ekitaba ng'omu record okuba nti IMF yafunye message eziwera omutwalo gumu kyagenze ku record kati twagala emitwalo egisukka mu 5 bafune message bategere nti bannayuganda boogedde kubanga omuzungu akimanyi olunye nti omuntu bw'ayogera aba ayogedde ate taddibwamu so njala obebaza mwenna baganda bange abakola omulimu gwa Twitter Faustine Masaba Faizo Mayanja n'abantu abalamu mwenna bakola omulimu guno n'abawandiisi mwenna mbebaza nnyo okuba nti mukola omulimu guno mwebale nnyo mwebalire ddala era musigale nga mukola ekintu ekyo so nno bwenvaawo njala genda ku point ey'okubiri nga sinagala kigula lujje mwenna abagala enkyukakyuka abagala Obuganda abagala Obusoga abagala Obunyolo wepo n'abagala obwakyabazinga eno message njagala egende gye muli bulungi nnyo olw'okuba nti programu yambulange mbimbuli njagala bategeeza ekintu kino bagamba atalukutambulire akusibira y'amenvu
ate yesitukidde Tonya Matabangufu kitegeeza ki nti bwe weesitukira ogenda okukola ensonga zimu ozituukiriza bulungi nnyo okusinga okutuma omuntu atagenda kubuulira kyajjeeyo ng'ate bw'okimanyi nti omuntu bwe yeekwatira mu kintu kitambula bulungi. Tukimanyi nti Yosef Tabasale mutano wa Kalekezi yava mu ddiini kati yafuuka musamize, bwe yava mu busamize n'akwata emundu okutta abantu, bwe yava mu kutta abantu n'afuuka omubbi, kati yafuuka kkangabaana n'atoonona ebyobuwangwa n'ennono byonna mu nsi yonna mu Uganda. Kati tugamba nti bwe tuti nti akufumbira ey'omutwe omufumbira abigere ne mwenkanya evvumbe kitegeeza kitya oba kitevundwa kitya kino nti ku nte kuno ente eno nga mumugiraba erina emigaso mingi nnyo ku yo nga yo kubanga na buli kimu ekigiriko kirina omugaso ku yo naye eri abantu abawoomerwa ebigere by'ente eri abawoomerwa omutwe. Kati bwe mubanga muli ku kyalo kyekimu oba muli ku mizigo nembawo n'agula omutwe n'agula omutwe n'agwokya evvumbe ne liwunya. Kati nawe omulaga nti olinamu ensimbi oba olinamu omusobola okugula ekintu kyekimu gw'ogenda n'ogula ebigere naawe n'obyokya ne mwenkanya evvumbe kye bayita nti mwenna mwenkanyizza evvumbe. Ate ne tugamba mu Luganda olutuufu nti bw'otega omutego oyitayo n'ogukeberako sinakindi bayinza okugutegula. Kati Museveni ono yatega emitego mu ngeri gye yagitegamu edda nga yakajja nakati akyagitega. Ngenda kusaba bulungi nnyo n'obuwombeefu baganda baffe mwenna abatabaazi abali mu Buganda, abali mu Bunyoro, abali mu Busoga, abatabaazi mutuyambe mudde mutabaale mu bifo byammwe eby'ennono ku nsozi wepo n'embibira wepo n'ebintu ebifo ebyenjawulo gye mwatabaaliranga mutandike okutegula emitego gya Yosef Tabasale mutano wa Kalekezi gye yakola mu bwakatonda obwaffe obw'oku nsi naddala obw'obuwangwa. Akitegedde kubira katonda mu ngalo kubanga saagala muntu muleka mabega nga tategedde bwe ntegeeza bwe nti ngamba bwe nti omumpembe bwe yali ajja yakwatisa nnyo bannayuganda nga balowooza nti muntu agenda bayamba bakwata ebyobuwangwa n'ennono omuli obuwangwa emisambwa n'emizimu ne bagimukwasa okumukulembera mu lutabaalo bwe yaveeyo n'amala ate najja n'agyeddiza. Naye nga batugamba nti naffe omuntu bw'akola ekintu omukola ekintu ngenda kusaba buli mutabazi yenna gy'ali mu Bwakabaka bwa Buganda obwa Busoga obwa Bunyoro n'obwetto olw'eppo ne mwobo bwa Nzululu mwenna bayitibwa abatabaazi. Abatabaazi mwemanyi be bantu abatambula ku lw'obuwangwa n'enno okubanga bagenda okutabaalira empewo emisambwa emizimu wepo n'amayembe okuginoonyeza n'ogikumira ebyoto ku nsozi ez'enjawulo n'embibira ebyenjawulo mutandike okuddayo okutabaala okutegula emitego gya Museveni gye yatega kubanga bw'otega ate bamala nawe ne bakutegulula. Bwe tunaakola ekintu kye kimu eno struggle tuba tugyongeddemu ebirungo n'okutaasa obwakabaka waffe mu buli kitundu kyonna ekya Uganda. Kino kiddamu nti omuntu bw'akugenda n'akuloga ate naawe togenda mu ddwaliro lya muzungu bagenda kukujjanjaba naawe ogenda ku muganga ogenda okulogolola eddogolero lyakusindikidde. Tukitegedde Museveni agenze ebitundu bingi nnyo okujja ebyobuwangwa bye n'abyonoona naffe tukole ekintu kye kimu nga tugenda okudda mu bifo gye yalaga oba gy'ataalaga tutandike okutegula emitego gino sinakindi n'ebintu bye yakola naffe kennyini tubitankuule tuba okusobola nga tukwata omuntu ono mavumbavumba bannabyabufuzi bakwata eri ababiwangwa n'enno bakwata eno abakola ku mitimbagano egigaana ensimbi okujja namukwata eno abasirikale namwe nga musitukiddemu ekintu kino kirikuba tukiyole nga n'emyezi 6 teginnaba kubanga weegiri so nga ate ne Mukama waffe Katonda eyatondeka eggulu lino okutali mpaji gyali naye atuyambe era nga bw'atandise okutuyamba okugonza omwami ono mu ngeri yonna esoboka kubanga tosobola kukuba myaka Katonda aba yakusalira nti awookoma era woolina okukoma. So nno mwenna abatabaazi mbakubira omulango okutakungula mugende mutandike okutegula emitego gino. Temutya kubanga guno omuntu mugukola teri agenda kutegera nti wakoze omulimu guno. Mu kino wabanga yatuloga yatuwunika tugende naffe tukole omulimu gwe gumu tusamire tukume ebyoto tudde ku nsozi tutandike okusamira tusobole okusigukula omumpembo muno n'okumuggyako ebyaffe bye yatwala. Muno mulimu ki? Njala kutegeeza abatabaazi mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo po ku bitundu byaffe ebyobuwangwa Museveni gye yagenda gamba nga ntegeddeko lunye nti ne wiiki nga 2 omumpembo ono yatumya ekibinja kye ky'abayayi ne bagenda ku mbuga ya Nakayima gye yatwala ente empitirivu n'okuddamu okusaba emikisa okubanga afuga eggwanga n'obulamu kita kyasooka. Eno nno basobola okugenda ewa Nakayima mugende muwonge mutegeeze emisambwa ejjo nno negisangibwa Nakayima nti omusajja gwe batandise okuwa obuyinza buno oba okuddiza amaanyi gano si musajja omutuufu kubanga si Munnayuganda. Abo nno abatabaazi beeyo ewa Nakayima nemba nga temugenze wennyini mu kifo kya Nakayima musobola okugenda ewa namukoola empewo zino muzinyonnyola bulungi nnyo mu Luteesa lwe musobola okuteesa ne mbagamba nti wadde mwakoze obulaame n'omuntu ono mubukola mu bukyamu kubanga ye kennyini yali mu kusaanyaawo ebintu bino byennyini byomine bitulwanirira. Bwe muvaawo ntegeddeko nti bwe tugenda ewa jjajjaffe bulamu eno nno ye ttanda ewa Walumbe ennyini gye nsibuka
eno nno bajjuzayo dda buli kintu kye bayitibwa omunyarwanda amanyi Oluganda n'obulombolombo n'ennono ekifo bakisalako dda kyovula nti n'abantu abagenda okweyanjula wajjajjaffe bulamu tebakyafuna mikisa wadde okufuna ebirooto ebisobola obbalootesa nti basobola okukola emirimu gino olw'ensonga nti omumpembe ono yagendayo n'akyalayo n'ateekayo abasiige be abali mu kusiguukula empewo zonna eza Buganda kwotadde ne jjajja bulamu era ntegeezeddwako nti jjajja bulamu ono yandibanga ekifo kino yakisenguka dda ayina waali weyeetyebese waafunye obuddamu ng'ensonga zino bwazitegeera olw'ensonga yamanya nti ekijja si kirungi kubanga yo ttanda baagiwamba dda nga Museveni bw'akola ebintu bye so nammwe abatabaazi badde batabaalira wajjajjaffe bulamu mwekolemu omulimu mutandika okutegula emitego gino tugenze ku batabaazi bwenna batabalira ku nsozi za Buganda eziriko emisambwa emizimu nammwe mugende mukole ekintu kyekimu weppo nammwe abatabalira ku mbuga zonna eza Buganda okuli ensozi okuli ebibira weppo n'enfubi n'ebebonga mugwana nammwe mutandika okukola emirimu gye gimu mukole obuyeekera mu mpewo zino mutandika okuba nti mwawulamu amaanyi g'ono omusajja nga bana babufuzi bakole ebwabwe nammwe abali ku mitimbagano mukole byammwe n'abali mu kuwandiika okulemesa ensimbi nga bwe bakole omulimu gwe gumu kansubire nti olwala tukwataganye bulungi nnyo mu kiggula luggi era tukitegedde bulungi nnyo awo nno nga mmaliriza bwe mba mukola ebintu bino mufubeko okula nga mukola kaffecce nga temutegeeza buli muntu yenna tugenda kukola ekintu kino olw'ensonga nti abantu abali mu Bulange Mmengo abalina otubuulira ensonga zino bonna batunira kyamulinga essalambu ery'ensengo olw'ensonga nti bajja embuto ziri wansi kati embuto z'abagejja zibalinga entuumu za kasasiro bali mu kuba mpi kubanga bo bakwatamu ebyabwe bali mu kutta busi bintu biriwo so nga ate balowooza nti bo be basooka mu buwangwa buno so nga ate bakola nsobi njagala bategeeza nti bw'oba okola ekintu kino tobaako gw'obuulira kubanga gw'onoobuulira yajja okujja olugambo luno alutwale mu kino ntegeeza ki okufaanana si Luganda si buli muntu gola nti ayogera Oluganda n'akokya ebikokyo oba n'akubulira obuvo n'obuddo kumbayinza okuba akulimbye nga n'obuvo bwe tebutegeerekeka mutandika okubanga mutandika okwekengera abantu bano okusinziira ku programu gye ngenda okusoma wansi wano olwaleero ndeese bulungi nnyo nina omuntu eyayita nakinku eyakola emivuyo gyonna mu Buganda buno egiviiriddeko ne Ssaabasajja okuba nti embeera gy'alimu ng'omwami ono yayita kafulu naye wennaamaliza okusoma ekiwandiiko kino ngenda babuulira enkomekerero ye bwegenda okuba ng'ekomekkerera kubanga abantu bano beefulira nampulira zibi ne balooza tesobola bategeera so nno njagala kufundikira ekiggula luggi kino nga mbategeeza ne buli muntu akwate wakutte tusobole okusindikiriza ekintu kino nga nena bwe gisimufungize mu kaseera mpawe kaga kubanga ono omusajja twagala amaleko wadde emyezi 6 era kubaye Katonda ali ku saidi yaffe yensonga lwaki mulaba nti omwami ono atandise okuba nga atambula ng'alinganga balugu ayuga anaakwata ku mutuba ng'ate n'ekibuyaga mungi so nno bwe ntyo nfundikidde ekiggula luggi kya leero njala tandika vidiyo eno mu butongole mwebale nnyo abanyumira ekiggula luggi kibadde kiwanvu nnyo njala tandika ne vidiyo eya leero naye nga sinatandika na vidiyo ya leero njagala tandika bwenti bwe njogedde akagambo kali akategeeza nti abasawo bonna abategeera eddagala basindikiddwa ku liivu kitegeeza ki wano ngenda tandika na kano omumpembe Yoseti Bahabula tabasoma mutano wa Kalekizi bwe yammibwa ensimbi mu bitongole byonna IMF World Bank n'okwekalakasa k'omukozi wa Uganda yawubyeko olubu lw'ekigere n'atandika okwogera n'omumpembe ayitibwa omwami gwe bayita Bill Gates mumumanyi bulungi nnyo ono yenannyini yakola kompyuta ate nga alina n'emirimu emirala emikusifu gy'akola mu bantu abasoma ebiwandiiko ebikusifu mwategeera buli ki omwami ono kyali omumpembe ono yagambye bw'ati olw'okuba nti bamumisiza ensimbi mu bitongole byonna ate nga talina kyagenda kukola kufuna nsimbi kuba tasobola kuddukanya gavumenti nga talina nsimbi yakubidde omwami ono essimu n'amugamba nti ayagala amuwa ensimbi eziri wakati w'obukadde ensimbi eziri wakati w'obukadde 25 ku 3 ez'ensimbi eza Bungereza zetuyita pounds amuwe obukadde 25 ku 3 asobola omukola omulimu gwe bulungi nnyo nga ye omwami ono gwayagala ogukola mu nsi yonna ye mu Uganda ajja gukola agutuuse bulungi olw'ensonga bannayuganda atulabanga ebiyenje basobola okufuuyira ddumu ne tufa ng'akozesa omululu n'omulugube ogw'okuddukanya gavumenti ekimpatiira etaliiwo mumanyi omulimu gw'omuno omwami gwakola kati omumpembe ono bamumyeserere olw'okuba nti ayina ettima effutivizi enge ku bantu ba Buganda abaganda bakyali mu terms and conditions oba ku bukwakkulizo bwe bali mu kuteesaako n'omwami ono ku nsonga ezigenda mu maaso mu nsi yonna ez'ekisanyiga 19 mwe kye mwayita Lumima Mawuggwe ng'ono omwami agenda kukozesa omusikisa guno olw'okuba nti omwami y'omu ono yali mu sinaagi eno oba sinaali eno ey'okuba nti
bagema abantu mu nsi yonna okubagema okuba nti bakendeza ennamba y'abantu bino ebintu omumu basaagala byogera ku mutimbaga guno naye ate neesanga mbyogedde omwami ono olw'okuba nti yategedde teragenda muwa ssente n'asalawo agende omwami ono amubuulire omwami oli agula ekirowoozo kyasobole okumuwa ssente noono omwami akole omulimu gw'oli omwami gw'ayagala mu kutandika okubagemesa kifuba nga teri yeesikoze ki yeeyagalidde kino bagenda kikola kitya mu bukwakkulizo omwami ono bwe bagenda omuwa obumu buli bwe buti nti omwami ono alina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti agema abantu n'eddagala bagenda omuwa oba ddamu oba fu nga bagenda kuzinda buli kyalo oba n'abazinze nga buli muntu waliwo balina okugema buli kifuba nga bagenda kukozesa ejje erya SFC era ambulance zigenda kujja ku kyalo okwo nga ziisa obuzinda luno mu kalakaasa zibategeeza muve mu mayumba gammwe mujje babageme olw'okuwonya ekirwadde kino naye mujjukire embuulire tefa yonna kino kigenda tandika era mugende ku byalo ebisinga obungi waliwo emizindalo gino egy'okuleeteza obikyalo omumpembe ono yazitaddemu ensimbi mpya n'enkadde okutandika okubuulira abantu bagende babageme naye ng'ate kye babagema abantu tebakimanyi kati nkubuulira munnange oba okyagala enkuyegezi kkubira enduulu togeza n'owuba embaliga ng'ogenda okufumita oluyiso luno kubanga ojja kuba weeye agafumba mu mbogo ate nze nja kuba siriyo munnange kubanga atali kutambulira kusibira y'amenvu linda kiggweyo afumita mboobo nembuulire tefa yonna kati gwanaagenda ng'owulidde obubaka obwo ng'ate obubaka buno busasuliddwa munnange kimanye nti waliwo ekikendeeza abantu mu nsi yonna kati omumpembe ono okuba nti alina effubitizi alina ekko ku mutima olw'abaganda bo bagenda ekikola naye nga pulojekiti eno egenda omuweebwa ensimbi zino egenda kuba ng'ekola mu kitundu ekya Buganda strictly oba mu Buganda mwokka kitegeeza ki bw'otuula kakyayiko ng'oli ebiberenge ku TV yawo oba ng'oli mu ddiro lyo n'abaana bo sooka weewuunye enseene tutwala luddawa abantu abatasobola kwewummuzaako kutuuka okuba nti bantu banno balyamu olukwe ofune ensimbi mu bintu ebisobola okumala obulamu bw'abantu gy'obeera nti gwe ku nsi kuno oliko lubeera nti ogenda kuvaako naye ng'ate saa yonna eyakwalula ejja kuba esiridde bannayuganda mwenna naddala abantu bali mu Buganda mwegendereze nnyo omulango guba kubibwa ku rediyo ku matelefayina ku bizindalo nti mugende mwegemese kubanga ono omwami kasita amala okukkiriza n'oli omumpembe ku bukwakkulizo bagenda basindikira eddagala erigenda okuba nga libakuba ku kyalo nga bakizingako obuzinzi n'amagye buli muntu bakutwala na bugisi bufungize nga kati okwegemesa kugenda kufuuka nga tiketi ya musolo abamanyi omusolo mugubuuzeeko engeri gye bagukwatanga baasibanga obuguwa obufuluma amakumi mu kitundu kino nakino babakwata kifuba ne bamasasula omusolo atagulina wasibiranga kugombolola nakino bwe kigenda okuba bagenda tandika okuba nti bazindako kyalo ku kyalo ng'okugema kwa mpaka nga kino kivudde omwami ono okubulwa ensimbi n'agenda ew'omumpembe oli kubanga alina ekigendero ekikendeeza omwana w'omuntu ku nsi gw'ataatonda amuwe eddagala balireete bali bakube ku kifuba kumbe bwe bakuba eddagala lino eyakwawulula eba esiridde kubanga mujjukira nabaga buli munnayuganda alina ekirwadde kye ng'omuntu kati basobola kuba birwadde bino n'osobola okubanga osobola okudda engulu okujjako okugenda obugenzi ekaganga nga Katonda akulisivinze ng'ogenze mu ngeri eyo omulimu guno bagenda gukola nga beeyambisa ejje eryabwe eritali mu ssemateeka wa Uganda erya SFC okuba nti ligenda kuzinga ku kyalo nga bakwata omu ku omu kukuba mpisa oyo bo nga bagenda kino bagenda kikola mu Buganda bwokka kigenda kubeera kyabuwaze nga tekiriko muntu yenna akkiriza kati nga bagamba nti buli muntu okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde kiri gy'oli okuleka obulamu bwo Katonda bwe yakuwa okubukomya ku lunaku lwe bakukuba empiso kiri gy'oli okwerwanako oba okulaba engeri gye mugenda okukolamu ekintu kino naye nze mbagamba mu ssemateeka wa Uganda nga ne Katonda yakutonda akuzadde yakutonda butonzi mu lubuto lwa nnyoko omuntu mbozakitawo ne bakuzaala mbalayirira mu linnya lya Katonda awangaala n'awalamula ensi yonna temukkiriza bakolako bikolobero bino obwe butemu obugendo sembayo okuba ekika ekya waggulu temukkiriza omwami ono eno tuviira mu ggwanga lyaffe kubanga si Munnayuganda musajja Munyarwanda atakyafaayo ku bulungi bwansi kubanga yafa kufuna nsimbi gy'obeera nti bayogera muziika nazo ng'essaawa zino yeewuunya kiki ekimutuuseeko nga mbaga nti ayise Windows mu Buganda mwokka mu bagenda okukikola mwegendereze nnyo era ensonga lwaki muli mu lockdown
mwegendereze nnyo yensonga lwaki muli mu kafyu mwegendereze nnyo yensonga lwaki business zammwe bazizinzeeko mwegendereze nnyo yensonga lwaki deployment zikoleddwa ez'amagye mu Buganda wokka ewala tewali kintu kiriwo okujjako mu Buganda nkola vidiyo eno nga ngikola lw'Abaganda mwenna naye nga nkimanyi nti abantu abasinga obungi abava mu bitundu ebirala by'eggwanga mwenna mwazimba mu Buganda mulinamu amataka mulinamu ziffa mulinamu amasomero mulinamu n'amaduuka mwawasaamu n'okuwasaamu kati olw'okuba nti abooluganda bitate bikoonagana buli muntu atwale message ena agitegeeze munne oba oli mu Kyoli oba oli mu Nyankole oba oli mu Soga oba oli mu Toolo oba oli mu ki mutegeeze baganda baffe bonna babeere bulindaala ng'asula wansi timusiwa bazze tagenda kuwanuka kadanalogo wansi nakuba nti afuna ebisago nga musisi amaze okunyeenya kati ensonga ngikomezza buli mwagitegeere nkantandike vidiyo yennyini mutegeere Obuganda kyekyabutuukako era ani yaleeta obuzibu buno mu Buganda era nga nfundikira ku nsonga eyo njagala mugende ku mutimbagano ogwa Twitter mulumbe omusajja ne foundation mugitegedde ye bayita Bill and Melinda Gates mubategeeze nti we are not interested in their business and they are dealing with this gentleman on their own because we don't recognize him as a true elected leader of Uganda because for last we elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as our official president. So whoever on Twitter, please do me a favor, open your account, go at that Twitter account of that gentleman, please inform him that we are not interested in his project. Between him and himself, because we are not interested. We are human beings. We are not guinea pigs. We are human beings and we decide on our own. Because the Constitution of the Republic of Uganda gives us rights to decide on each and everything. And there is no anywhere in the Constitution of Uganda where it states that you are supposed to be immunized forcefully. No. It's your right decision to say yes or no. So if you know that you have that right, please go and treat against that move. Because this gentleman doesn't have money, so he's just rotating around asking money, but in bad faith. In return, he wants us to be dead by using unauthorized so mubitegedde. Ngenze ku kiki ekyatoka mu Buganda era ni yakireta. Abamanyi olugero luno mulumanyi bulungi nnyo nti Uganda yalimu obwakabaka mu bitundu ebyenjawulo bya Uganda naye ng'okusingira ddala obwakabaka bwa Buganda bwali obw'amaanyi. Bwasanyizibwa mu mwaka gwa 1966 oluvannyuma lw'omumpembe Milton Obote Opeto okulumba olubiri luno ng'akozesa musajja mukulu omugenzi Idi Amin Dada bonna bagenzi. Naye nga era oluvuuvuumo n'olugambo n'obukyayi byava mu mumpembe Yosef Tabasamu wa Kalekezi eyawanga mukama we Obote amawulire amafu olwokuba nti ye yajja lunyenga tayagala Baganda era n'ensaasira mwenna Baganda beyita Baganda abakyatula n'omumpembe nga muli ku sowaani y'emu tabagalangako ate tali baagala. Akyogedde lunye muganya okutegeera omwami ono bw'amala okusaanya Obuganda kubanga yaliwo nga yali mu lukwe luno era kyamunyumira nnyo kwekkola enkwe ezenge okutuuka n'olwaliro kuba nti yafuuta badde ku Buganda okubusaanyaawo. Bwatuuka okwagala okuyeekera era yeyeekera waffe wano ne tumuwa abaana baffe bajjajjaffe bakitaffe ne bagenda okulwa n'olutalo ne baluggusa bulungi nnyo naye bonna abasinga obungi yabaleka mu nsiko ng'amaze obbatta. Mu kubatta bano yasalawo okuleeta Abanyarwanda be okuba nti balumba eggwanga Uganda ne balitwala na kati balituddeko. Naye mu nsonga zino wakati wa endagaano ezaakolebwa wakati wa Buganda ne Museveni ono mwe mwalina okuzza obwakabaka bwa Buganda era banne bamuwakanya bangi nnyo omuli Sejjusa Dr. Kiza Besigye n'abalala abali mu lukiiko ntoza obwakabaka buno. Yolwokuba nti yalina ekigendererwa kye nga tayagala kunyiiza abantu yasooka n'abozzaawo naye nga naye alina ekigendererwa nti essaawa ejja kutuuka abujolonge era abusse mu bigere bye nga bw'ayagala ekigenda mu maaso olwaleero. Mu kino yatulanga n'asala entoto ngenda kikola ntya. Kyova yalaba nti mu 1993 yasalawo nti obwakabaka buno abuzzeewo era ne tugenda Naggala Bibuddo ne batikkira omutanda Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri era saazi nali ku Namulondo. Bwamala omutikkira Ssaabasajja Kabaka yafuna omukwano mungi nnyo eri Obuganda kubanga ye mwana wa Muteesa eyali alina okutula ku ngoma ne saazi nakyagituddeko newankubadde nti tali bulungi ngera bwe tukiraba. Ebintu bino ebyabaawo abantu abamu tebaabiraba bulungi olw'ensonga Museveni yali asubidde nti omukwano abantu gwe bamulaganga ajja gwakyalina yagenda okibuka nti Omuganda asigala Muganda ne bw'omusanga Bungereza Constitution asigala Muganda nti ne Munnayuganda bw'omusanga gy'omusanze era asigala Munnayuganda kubanga yaniriza abantu bonna aba buli kika.
era Museveni wano yakifunamu obuzibu kwe kutandika okuteeka abampembere mulange mu Bwakabaka kutandika okusipanga ku Bwakabaka buno nga Ssaabasajja Kabaka tamanyi era ne batusigamu ensigo embi ezatubega okutuuka okuba nti ebyama bibi Museveni yabifunanga nga Kabaka tamanyi. Mu kino waliwo abantu aberimbika mu Buganda ne bafuuka no baloyo eri Kabaka kumbe baali bamubega. Namuno mwe mwali abantu abaloosa Kabaka nti bantu be kumbe baali bazzemu bega kuzeebu buki kuzzaayo mawulire. Era bwe mbagamba nti okufaana si Luganda n'okwogera Oluganda oddumala mu bita oba okulumala mu ssefuliya tekitegeeza nti oli Muganda kubanga osobola n'okulambula obuvo n'obuddo ne bagamba tambula ng'Omuganda otulage ebijja bye bajjajjawo nga bana nga tosobola birambulawo biri kitegeeza ggoba oli tokyali Muganda wabula olina kyemeza kubanga webeza wekka teri akumanyi. Omwami ono ngenda tandika n'emboozi ye erinnya ngenda ddireka wabula ndiryogera singa mission yebamuteekedde wano eneebe maliriziddwa erinnya lye ndyajyogera naye emboozi nga bwe ngisoma abantu abakuze mu myaka mumanyi omwami ono yaani na biki byakoze amanya kangalike wabula mission yebamuteekedde bwe neetuuse ng'emutuuseeko ndidda ne mbagamba nti omwami gwe naliyogerako yono kubanga nze nakizudde nti kati bw'owa abantu security alert abamu bayambako okuba nti tebattibwa ng'ate balina okusasulira ebyo byako bye baakola nkiddamu abantu ambo batemyako ate nga baakola Obuganda ebikolobero obanga abajjukiza obanga agamba mumpembe oli tokola ki tobajjaawo kati ate nga essaawa emu bagenda bajjawo kanange nzikiririza nnyo omuntu alidde mu Buganda olukwe aveewo kebera TV nga yali mu Bwakabaka olukwe naye eveewo kebera radio station naye eveewo ezo naze mulembe simanyi ezo nakasasiro tekukyali muntu asobola kutaasa Buganda okujjako mweke nnini bannayuganda abaliwo n'Abaganda ntandise bwe nti omwami ono bwe twatuuka okutikkira Ssaabasajja Kabaka yatandika okulaba nti Ssaabasajja Kabaka alina amaanyi olw'okuba nti yali ayagala nsimbi nga musajja mwavu mponga byoya kennyini yatandika okwesembereza ewali Museveni n'atandika omugamba nti nze olw'okuba nti Kabaka w'amaanyi nnyo tosijja kusobola kufuga Uganda nga ne Kabaka n'Abaganda nga baagala Kabaka ojja kumala biyambulago. Museveni amugamba tukoze tutya omwami ono amugamba nti nze omulimu nja gukola ogw'okuwa pulaani zonna n'amagezi okulaba nti Kabaka omussa wansi n'Obuganda obusaanyaawo ng'engeri zaki z'amangu nnyo nga teziriimu okumala budde bw'amaanyi. Omwami ono yaweebwa omulimu n'agukola nga bagumuweddemu kitikira naye ng'ate bw'akola entoto n'okusala engeri Obuganda gye busaanawo ne Kabaka waako agenda kusaanyizibwawo. Mu bintu byakola olwaleero ebigenda mu maaso mu Buganda bye bino bwana wammanga byagamba Omumpembe Museveni okubikola okola nti asaanye Obwakabaka bwa Buganda n'okusitopinga Kabaka okuba nti yayagala mu Bwakabaka bwe n'ebizibu byonna ebiriwo nti omwami ono yabiteekawo. Akawaayiro akasooka yagamba bw'ati omwami ono yatuula n'Omumpembe Yesu Tabasira mutano wa Kalekezi n'amugamba nti omanyi tulina okweyambisa ssetteeserezo w'eggwanga mu muyita paaliyamenti tuyitemu obuwaayiro bumu obusalako ku buyinza n'amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka weppo nga tukikoze mu jeno ne bakabaka bonna abali mu Uganda libe nga libakwata nga litageting ani Kabaka yekka naye nga intentionally oba ekigendererwa kyali kyakutagetinga oba kyali kigendererwa Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda. Mu kino bintu bye baakola okuba nti bagezaako nnyo okukendeeza amaanyi ga Kabaka n'obuyinza n'okuba nti yeetaba mu byabufuzi ke kamu kawaayiro okuba nti bakendeeza amaanyi ga Kabaka okuba nti tasobola kuba nti agenda buli w'alina okugenda nga tafunye lukusa okuva mu poliisi oba mu state house nako weekali kati ako ke kamu kawaayiro ke yamuga tulina kuyita mu ssemateekateeka mu buwaayiro obwo obujja abafuzi ab'ennono mu by'obufuzi so nga ate ono agenda okujja Obwakabaka obwaliwoko bwe bwali butwala ensi yaffe nga buli omu alina obwetwaze bwe mu Bwakabaka obwe nga bwe yali abufuga. Akawaayiro ak'okubiri omwami ono yagamba Omumpembe Yesu Tabasira mutano wa Kalekezi nti nina ekirowoozo ekyokubiri tulina okuweeta akawakatiro akagamba nti tugenda teekawo akawakatiro akagamba nti teri kukkiriza muntu yenna kabeere Muganda kuddamu kuwembejja okufukaamirira era n'okuyita Ssaabasajja Kabaka amannya agamusuusuuta ago agasinga kugabala nti gwe ng'omukulembeze kiba kikumalamu obuyinza era n'ekitiibwa abantu bakola kyamulinga essalambu ery'ensenke. Akawaayiro ako nno bwe yakaleeta olw'okuba nti bagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya gunnonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ffe nga ffe Abaganda tulina obulombolombo n'ennono n'ebintu bye tuwa abantu abo batusingako ate kyatuzaalibwamu tukimanyi nti n'omwana oluzaalibwa bw'ati ategeera nti empewo gyenzisa ya Buganda y'ensonga lwaki tulina abatuuma amannya n'otwalwa n'otubulira nti munnange osibuka mu ssiga lya gundi jjajjawo ye gundi era weddira kika gundi. Omwami ono bwe yakola ekintu kino ky'okukawera era kaasookako kaamulema kubanga Abaganda baasigala
basuutasuuta omutanda bamuyita amannya amakalubo era nga agatiisa so nga ate naawe kennyini eyalasinkanyeko omutanda kubenga wali omulengeddeko enviiri zikuva ku mutwe ne weebuuza gye ziraze kumbe ekitiibwa kya Katonda yamuwa obuyinza n'okwagala kwa baganda akakawaayiro ne kamulema neyembagazanga eyanobye ng'ate alese abaana emabega. Ne tugenda kawaayiro akookusatu. Omwami ono yabuulira Museveni nti tuteekeddwa okukendeeza olw'okuba nti Buganda mu myaka giri egy'edda bajjajjaffe mbwakwatira ennyako okugenda okugaziya Buganda bawamba amasaza mangi nnyo agataali ga Buganda naye ne bageddiza nga bwe kyali nti mu nnono zaffe ez'abaddugavu nti musajja munno bwakusinga ekigere togiyita njovu. Entale ze bwe zaabanga weza okugaziya ebitundu mujjukire nti bwe zaabangawo bwe bakusinganga amaanyi ekitundu ekyo kyatwalibwa. Yensonga lwaki Obuganda bwalina amasaza 3 ate bajjajjaffe bakwatanga ennyako ne bagenda ne bagaziya Obuganda ne bawamba amasaza mangi nnyo okugaziya Buganda okutuuka mu masaza 18 geyina n'okusingawo. Omwami olw'okuba nti balina effutwa n'okutaagaliza Buganda yasalawo n'amugamba nti tulina okuddamu okwekenneenya masaza ki agakyalimu abafuzi abamu mbu ab'ennono abakkiriziganya ne Buganda tubawule ne Buganda okuba nti bataayikawo obwakabaka obwabwe. N'amugamba tulina okuggyako amasaza 3 tuteeke mu bwakabaka buno busobole okukyankalanya Buganda era tugimalemu amaanyi bwe bananga bali mu kuyomba ffeno nga tuyisaawo ebyabwe. Omwami ono yatula Museveni n'amugamba tulina okunoonya omwami gwe bayita Kamuswaga ow'Ekkooki essaza ly'Ekkooki tulijje ku Buganda. Eno banaabayomba ne Kamuswaga nga ffeno tuyisaawo ebyaffe eryessaza erisooka. Omwami omu n'agamba omumpemberaso Tabasiro mutano wa Kalekezi tulina okugenda wa Ssaabanyala e Kayunga tuteekeyo wa Ssaabanyala e Kayunga gwe bayita Kimeze tuteekeyo essaza lyayo tuliteekemu oyo omwami naye afuuke kabaka waayo ng'afuga Abanyala so nga ate bano bonna baali bakiise abamanyikiddwa nga balina ebifo ebyenkalakkalira mu lukiiko lwaffe olwa Buganda. Bw'avaawo n'amugamba essaza ly'okusatu mwe mwali essaza ly'Obuluuli omwali Ssaabaluuli ge masaza 3 ge yagamba Museveni tuteekemu obwakabaka kubanga abafuzi b'ab'ennono bakyaliyo. Kumbe ng'ate omwami ono yeerabidde nti okusoma ebyafaayo ky'amaanyi nnyo n'okukozesa omutwe gwo so si kukozesa bwongo bufu nti ye takimanyi nti emyaka gy'alina n'okutegeera kwe kufunda nnyo nti Obuganda bwaliwo ate lwazi tebusobola kuvaawo. Yeerabira nti Obuganda bwamanyanga ne buwa ekitiibwa nti wankubadde omuntu tumusinze nga bwe kiri mu tteeka erifuga olutalo lwonna mu nsi yonna nti omuntu bw'awanika n'ateeka wansi ebyokulwanyisa oba olunyago omuwa obulamu obuddako n'omufuula omusibe ow'olutalo era bwemutuukayo nakkiriziganya okukolagana naawe still mutula ne mukkiriziganya ku mmeeza n'obaako ky'omulekera. Kati omwami ono yeerabira mu bwongo bwe nti okusoma kuyamba kutegeera naye ng'ate amagezi amazale kintu kikulu nnyo. Wano wenjagala okubuulira bebuuza beyita ba intellectual mwasoma luddawa bw'obanga tosobola kumanya nti mu lutalo mubeeramu abantu abagamba nti munnange munsinze nze enyago nziwummuza wansi muntwale ne mukutuwala tutegeeza nti wadde tukutute tukusinziza maanyi ne bwe tutuuka tujjukira nti omuntu ono gwe tuwambye alinako eggwanga lye alina obulombolombo naye era tusobola omukkiriza naye yatwegattako ne tuba nga tukyamubeezaawo mu bulamu bwe. Y'ensonga lwaki nti bano abantu Kamuswaga Ekkooki Ssaabanyala ne Ssaabaluuli babadde n'ebifo ebyenkalakkalira mu Bwakabaka bwa Buganda ng'era bateesa boogera ku nsonga zaabwe ezikwatagana n'ebitundu bino wammanga. Owe butasoma bulumu okuza ano wanga wasoma nga tolina magezi mazaali nakana akawaayiro akookusatu yakuba bbali. Enkaana zaaliwo olw'okuba nti Abaganda ebisinga obungi bwe biba byokya tubikwasa tubirinda ne biwola ne tulyoka tubikwasa engalo. Ako nako ne kabeerawo. Tugenda kawaayiro akaddako. Mu kawaayiro akaddako omwami ono kennyini yasitula embaliga ze n'ateekamu obukooti obwawula ebibanja simwanyweredde wala giyitawo enyampisi kundi. N'agenda n'alumba bakabaka bana bayita bakabaka b'ebitundu bamasaza gana 3 n'abateekamu ogutaaka oba n'abakumamu ogutaaka nga bategeeza nti balina okwogera ebigambo ebikikinavu eri obwakabaka bwa Buganda n'okweyawula ku bwakabaka bwa Buganda nti bo bantu beetongodde abasobola okukola emirimu gyabwe n'okukulembera abantu baabwe nga tebeetaaga lukusa wadde okujja okukika mu bwakabaka bwa Buganda kubanga beesobola olw'ensonga nti baba basuubiza ensimbi n'obukuumi bw'enjawulo obw'okuba nti babeera mu bitundu ebyo ng'omwami ono kennyini yabalumbye n'abateekamu omuliro ogutaaka so si yo sette bahabula Tabasiro mutano wa Kalekezi. Ono yakolanga lipooti n'azitwalira omumpembe n'asayininga abaami bali ne bamera ebiwaawaatiro okutuuka okwogera amakikinike n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka nga bamuyisaamu olugaayu n'obwakabaka bwa Buganda. Ngenze ku kalala. Omwami omwono era yatulanga ne mumpemberaso Tabasiro mutano wa Kalekezi n'amugamba tulina okufuna abantu abali emmengo ab'enkalakkalira abagenda otuyambako okukola omulimu guno okuba nti tukyankalanya Obuganda n'obusaanyaawo mu bintu bino wammanga.
omwami ono yamulondera abantu bonna abasoma n'abakoonako amanya era ge manya agali mu Buganda agatujojobya okutuzinyisa endubaale. Muno mwe muli Omumpembe Kiwarabe Male linnya eryalondebwa omwami ono, mwe muli eyayita Katikkiro wa Buganda nga n'endagaano yaggwako Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. RJ. Muno mwe muli eyayita omulangira wa Buganda David Wasajja nga musajja mutola wedde emirimu. Mwe muli omusajja omuganda Bale Mugera ono nga yebba wa mukyala eyayita Omumbejja Sara Kagere nenga ate mukyala. Olw'ensonga tosobola kulya mbwa kabaka bwa olukwero gamba oli mulangi oli Mumbejja toli Mumbejja Sara Kagere. Tugenze ku mwami eyayita lawyer eyasoma eyayangambwa ajja kunoonya simanyi yasoma mateeka ku planet ki mukulu mu Fourth Estate ekintu kye tuyita amawulire tosobola kirwanyisa kubanga nawe wojja mu kooti okozesa mizindalo okubula information ane ebiwandiiko byosoma mu kooti nawe gabeera mawulire lwakuba gabera mateeka. So mwami eno yagambwa ajja kumpaabira ensi yonna mpaabira mu International Criminal Court bantwale banteeke mu ye wanjagala. So mukulu Katende John nkutumiddeko nga gwomu ku bantu abazooganya Buganda ogisaanyawo kyokka nga gwe John Katende y'omu ku bo abalondebwa okuba nti bakola emirimu gino ekyokusaanyawo Buganda nga ba agent ab'enkalakkalira bali mu Buganda okusaanyawo Buganda. Bano abantu bano baweerwa enkizo obukuumi n'ensimbi okuba nti bakola emirimu egy'okusaanyawo Buganda. Muno mwe mwali n'ababejja bamu okuba nti bakumwamu omuliro okutandika okulumba Ssaabasajja Kabaka. Muno mwe muli abantu abatunze amataka n'okusaanyawo Kabaka bwa Buganda omuli ennono obuwangwa okusaawa ebibiira n'okusaawa buli kimu nga mwe muli ne contract ezaweebwa omusajja nannyini Master Woods omusajja omunyankole oba contract okusaanya ebibira bya Buganda byonna. Era nkiddamu buli Muganda yenna gy'oli ekibira kyonna ekisangibwa mu Buganda nga kyasaanyizibwawo nannyini Master Woods omusajja omunyankole oyo yawa contract ey'ebibira byonna bya Buganda obisaanyaawo naye nga bw'ombuuza gy'asibuka ayinza okubuulirayo era ekimusaanyisa ebibira bya Buganda akimanyi nti nedda. Nga tusimbudde naawo tugenze mu nsonga ezaali mu kawaayiro kano ekyalondesa abantu bano era yabasongamu okubasayininga. Ensonga zino mwe muluwa mwe muli okutegeeza abantu bano bagezeeko nnyo okulaba nga batunda ettaka lya Buganda lyonna oddimalawo. Akawaayirako bafube okulaba nti basaanyawo obulombolombo n'ennono wepo n'ebifo ebyobuwangwa ebyenkalakkalira ebimanyiddwa okutunda ettaka bakikoze 100% tik. Okusaanyawo ebifo byonna obulombolombo n'ennono ebya Buganda 100% tik bakituukiriza oba ebitundu 10 ku buli 10 babituukiriza. Okugezaako okusaanyawo era obuwangwa n'ennono n'ebikolwa ebya Buganda mu ngeri yonna esoboka bakikutuukiriza nakyo. Wano wengendera okubabula ebintu bino wamanga mbyetegereze lwaki bikolebwa. Kirwa mu nkola eyaffe ey'Abaganda eyali ey'okukyala n'okwanjula yakyusibwa. Kyovula nti amazina tuzina gakafuwe k'Ebendova mu kwanjula ne bazinira mu busuuti yaffe ne bazinira ne mu mutega nswera okutuswaza. Ekyo bakikoze bulungi. Bwe tudda ku ntimbe zino eza telefayina mu Buganda kati kubeerako bibansulo mboozibozi ezitanyumeza okuwemula abaana abalenzi ne bajja nga bambadde nga baagala baaba obuwala kati banaatera kujja ku TV nga bali bwereere. Emboozi ezinyunyuzibwako tekyasobola kukirizibwa mu Buganda dde okulabako omwana ategeera olw'ensonga baba kusiimula obwongo. Kyovula nti obuseegu bwava ku myaka 18 kati bwaddira ddala mu myaka 7 nti omwana mu myaka 7 asobola okutegeera ekintu ekikolebwa mu nnyumba kubanga ku TV akiraba. TV za Uganda tezikyaliko mateeka olw'ensonga kino kigenderere ng'omukadde akogga okusanya obulombolombo n'ennono bw'Abaganda. Ffe munnange nazzi kuno twamanyanga ebintu bino nga tusuumuseemu era y'ensonga lwaki baateekangawo ssenga n'ekkojjo tubuulira kubanga watuuka nga myaka 25 munnaye nga tolina ky'omanya oli mbuzi eryawo gye bataddewo gye balina okuyigiriza obuyigiriza ndowooza mukimanyi. Ekyo njagala gye wano omuntu ampakanye. Edda ennyo mu buwangwa bwaffe obwa Buganda omuvubuka gwe bayitanga omuvubuka baamalanga musomesa ebikolwa eby'obufumbo, engeri gye bakwatamu omukazi, engeri gye boogeramu n'okutegeka amaka nga bakwata bukwasi kubatendeka kubanga kana akalombolombo n'ennono kaaliwo nti omwana ava buto nga tamanyi bintu bino nga bamukuza bukuza. Y'ensonga lwaki mu buwangwa obwaffe obw'edda tewabangawo nnyumba ya muzigo gumu, tewabangawo nnyumba ya tulumuzi. Naye ennaku zino munnange olw'okuba nti obwavu Buganda bwayonooneka tulimbiruga mwe tusiriwalidde ewaffe ku butaka ntulekayo eŋŋonge zizimbye mu byo tulina okubeera. Y'ensonga lwaki tuli mu mizigo kino. Eddiiro ye kateni, kisenge ye kateni.
abakulu bwe batuuka mu kunyumya embozi zaabwe z'abakulu obwana jjukira boyina stress nyingi nnyo bwagala nnyo okulaba TV byebula ku TV bwagala bulabe naffe abakulu okuba nti twagwamu ekitiibwa munnange tusula ekiro twewuuba tuli ku biwojjolo tukuba ebiwojjolo kati bo n'abaana bato bagamba kyekigenda mu maaso wano obwana bufufa nnyo okulaba kyekigenda mu maaso nsonga lwaki akana myaka 7 kategere kagenda okuweza 18 nga kizibu nnyo yensonga lwaki katolawo omwana myaka 16 afuna omwana myaka 16 osanga ayononesa afunye olubuto omwana myaka 17 mulenzi afunisiza omwana abendi olubuto omwana ekintu kyonna abaana batandisira okuwasa nga tannatuuka kwetuuka n'awasibwa mukitegedde kino kitegeke bambi temulowooza nti kiriwo bubeezi obulombolombo n'ennono babuteekamu ensimbi okuwoonoona oli najja ku terefayina nga biology yenna omulaba waali bwati ku TV amabere gonna abulaga kuba mu kamera bwati yesize babitani yesize makeup yenna alinga amataffaali g'ekajjansi obukoko bulinga buno bwa dolezini za plastiki amaaso gali gennyini endabiso bataddemu ate simayi baziyita lenses emimwa gitintinze kuliko lipstick ozokoza tomato sauce yalinga oba zino mpanka za gaali bampanka za gaali yalingi zikoma kuli enviri oyinza okulowooza nti oba yayise embisagazi morals oba bulombolo bano abantu batulaga busasulira okwonna obulombolombo n'ennono si bwa Buganda bukabula obw'abaana bonna abamanyibwa nti babeera mu Bwakabaka obusangwa mu Uganda muno mwe muli obwa Busaga obwa Bunyoro obwa Ttoro obwa Buganda obwa Lwenzulu n'obulala bwonna buno bwa wansi mu Ankole bo babusanyora ntumiddeko ku mutaka w'Obwakabaka ow'Obunyankole omugabe nkulamusizaako nawooli nkutumiddeko mutaka oba kabaka w'Abanyankole omugabe nkutumiddeko nnyo manyi toli bulungi mu mbeera y'emu naye ensibu yetu tulwane ffenna tujja kubanga tusobola okwendwa mu nsonga y'emu so nno abantu bano mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi ti morals zensimu ku bintu omwami bino bya draftinga okwonoona that's why nti ku TV kati basobola okuwemulirako that's why nti omuntu asobola okujja nayambala nga bw'ayambadde that's why nti osanga yensonga lwaki ola nti abantu abakulu bakola ebintu ebitakyasoboka edda bakugamba nti oyo muntu mukulu yeebuuzibwawo ku kyalo ng'omanya bwe ŋŋenda sisobola kubula kati ate abantu abakulu myaka bajjajja tubafuusa abayaayo okusinga ffe abavubuka tulaga ludda wa sijja kulwawaawo ngenze ku nsonga endala okwonna olulimi lwaffe Oluganda yemu ku nsonga eyo eyabateekebwako essira ng'omwami olwo byonna abiwandiika mukimanyi nti ffe nga ffe Abaganda abazungu bamagulu beeru nga tebannajja mu Uganda nga tebannajja mu Buganda kubanga omuzungu yajja particularly mu Buganda teyajja mu Uganda ekyo bakibatereza bulungi nnyo omuzungu bwe yali yajja mu Buganda era bwe yajja mu Buganda yasanga tulina enkola yanjawulo nnyo ku yaabwe nga tulina n'olulimi lwaffe olw'okuba nti bano abantu era nsekera nnyo omuntu adde nagamba simanyi nze ndi muzungu manyi oluzungu I can speak English more than the Queen please you are blindfolded wasibwa amaaso omuddugavu ojja kubeera muddugavu mpaka lwolizikibwa eyagezaako okwekyusa mugenzi Michael Jackson bago mayita Michael Jackson era yasigala nga muddugavu era yafa muddugavu fana efamire enzirugavu bakujjako ekitiiyo kugenda kutikka lole ya mukyanga kati kino Museveni kankikulu lwaleero ekintu kyonna kyokola ekyokusanya Obuganda bakujjako kitiiyo kugenda kutikka lole ya mukyanga sina kindi bakujjako ejjambiya ne bakuwa ejjirita okusala omuvule guno omuvule gwasangibwa abazungu bagusala gwagaana sina bazungu ebitundu byonna ebya Buganda byali byagaddeko okweŋŋanga Obuganda bubisaanyewo byalemwa Obwakabaka ne bukuŋŋaanako busanye Obuganda bwalemwa okutuuka bakkiriziganya bakole omikago nabo ne balemwa kati gwe omuntu alina kagulupu ak'abantu 8 olina ebirowoozo bisanya Obuganda baakuwa ejjirita okusaanyawo omuvule era tojja kusobola kugusaanyawo kubanga n'abazungu bamagulu meeru abaleeta bino byonna baalema okusaanyawo Obuganda you can't defeat Muganda era ojja kubalukanga bon tujja kuziika n'oli bwete yeyita bwete kennyini twamuzikirako mbwa kati gwe basome tugenda kuziikirako kisimanyi tuziikireko mpisi tujja kunoonya empisi oli bwete twamuzikirako mbwa kati gwe tugenda kuziikirako mpisi
ate tukutwala ku jirikiti tetujja kutwala ku jirikiti tukutwale ku ki ku setara tugenda kuterako empisi bwe tumala kuterako empisi tugenda kusimira akamugwanya tukasibeko emidumu gyonna egitwala kazambi gyonna girege mu kituli kyekimu ekito buli muganda yenna alina obusungu ogenda mu kamugwanya n'oteekayo ebbaluwa yo neekutuukako oliko empisi oliko kuteekawo n'omulimu gwa kamugwanya buli muganda yenna alina obusungu agenda nga kumalirako obusungu bwe eyo gitukuteeka okulaga nti twakukoowa musajja gwe Buganda bakuwa jirita okusala omuvule era mu lulimi olulala mu njogerera bakujjako ekitiyo ogenda kutikka lolo ya mucanga abatisi b'omusenyu mu birombe mbimanye bulungi nnyo emmotoka etikkibwa na kitiyo oba na tulakita weetiiye kati omusajja waga nti tikka lolo y'omusenyu ogwo n'akujjako ekitiyo n'akuwa fooko ogenda gitikkira emyezi emeka okutukka gundi eyo in fact batapata kuziza kusettegera kuzika ku Gasiya doseri tugenda kuzika ku muti gwa Gasiya tusima wakamugwanya tudire emikutu gyonna egyakazambi tunatukutadde tugiwayalinge mu kituli kyekimu buli muganda ali yavulira obusunga jjanga ateekamu ebbaluwa ye ng'ebbaluwa egiye kutuukako mu kituli mwoli ofenga owunya ensi yonna ekutegeere nti obadde mufu nnyo kubanga owunya ngenze mu maaso okwonda olulimi lwaffe Oluganda y'emu ku nsonga lwaki omumpa embonero Ssaabasajja Ntano Wakalekezi bambuuza mu ssemateeka tugenda kukozesa lulimi ki olwetaaga okugatta bannayuganda bonna y'ensonga lwaki yagamba nti ye ayagala Luzungu bwe bamugamba olulimi olwokubiri olumanyikiddwa olusobola okwogera bansi bonna olugatta yagamba Luswayiri naye nga kimanyikiddwa n'omutaayonka eyakuva ku gannyina oba eyakava mu kitanda ng'azuukuse olulimi Oluganda lwandibadde ng'olulimi olusooka sina kindi lwandibadde olulimi olwokubiri olwogerwa mu Uganda kati okulozaako akatono gw'omuntu ali kuno nawe wennyini Ssaabasajja Ntano Wakalekezi njagala kutegeeza olulimi Oluganda lwogerwa mu Uganda yonna gende wammwe Rwanda gy'osibuka boogera Luganda mu kibuga ekyammwe kyebayita Kigali gende South Sudan wano boogera Luganda gende Nairobi boogera Luganda gende Mombasa boogera Luganda gende Tanzania boogera Luganda gende Congo boogera Luganda South Sudan bonna boogera Luganda nkubuuliriza ensi ezeetoolodde bonna boogera Luganda ate nga n'Oluganda enjawulo ntono nnyo ku bigambo birimu wakati n'Oluswayiri kiki ekyakuleeta entumbi n'emufumbi ate ogande kale twandigambye ti kale Oluzungu kale naye ne tuga ti olulimi olwokubiri lwandibadde Luganda amambuka ga Uganda googera Oluganda amasekkati googera Oluganda obukiikaddyo boogera Oluganda amaserengeta boogera Oluganda empiiga efutibizi wabijja luddawo okutandika okuddira ennimi engwira ozifuula ennimi ezitugatta njagala kubuuza ku muwendo oba obuuza abantu bameka basobola okwogera Oluswayiri mu Uganda tebaliyo babuulira okwogera olulimi Oluganda buli mwajja kubira olulimi Oluganda genda ku Arua Park abasajja bonna abalugwala abava mu North boogera Oluganda genda mu East Mbale bwe yonna boogera Oluganda genda Bunyoro boogera Oluganda genda Tolo boogera Oluganda genda mu Ankole boogera Oluganda wasigadde sigenda kugambe kubanga nawe kennyini webuzaabuza nga afukana mwogerera engero nga tolumanyi okujjako mukazi we yatukyawa nga tumuwunyira nga zizi nga n'okwambala busuuti ya Buganda mbwawulira kimuwunyirira bubi kyovula nti bukyanga abeerawo oyo omukazi gwe ate simanyi kiri kutuukako mukazi gwe omwotunulira ng'omutaamazeewo oba omwotunulira nga gwe babikkuliddeko mu bugalubindi bwoti niwenyinyimba ennyindo ng'ate okuyingira mu State House mwoli baana b'Abaganda ebafa omusaayi gwabwe mukazi gwo wakowa Abaganda simanyi kye baakukola naye ng'ate nkimanyi kiri bedda ojja kisasulira mukazi gwe sijja kulwabula olulimi ne mulusuula ne mugenda dusomesa mu ssettendekero mu matendekero gonna ne mugenda dusomesa ekyo nkivuddeko sigenda kirwawo mulimu omulala gwamuweebwa mu kaweero namba 4 mwe mwali okussa obwakabaka ne kabaka yennyini mu bulabe obw'ekika ekyawaggulu okutuuka okwagala mumusaanyaawo ekyo nakyo weegire essaawa zino
tubanja okulabika kukwasa basajja kabaka mbwa kabaka bwa Buganda ewichi esooka yaweddeke gwakole wichi eyokubiri yeyo wichi etandika encha Charles Peter Mayiga wasanya Mr. Araje twetaaga okulaba mutanado muwulizaako maaso ku maaso ng'ayogera todda mutunyumiza mbozi z'amalwe za Zoom Obuganda tugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo si Zoom ntiddamu amaaso g'Omuganda gali mu ngalo si Zoom toddamu kusirwaza Baganda ate mulino kikola nga ne TV ez'enjawulo we ziri sika TV kamwe kana ak'ekiyayi kemwaja mu sende z'ettaffaali simeka BBS faina ne kino kiredio kyamwe kino kiredio ekiriko abakozi abandaba kisinga bulina bafere sime CBS batasobola kwogera ku nsonga za Buganda okujja okusasulira abantu social media okutandika okumanyira abantu twetaaga okulaba Ssaabasajja nga buli kampuni y'amawulire weeri erete kamera tweronde konti ono y'Okussaabasajja so si kuddamu siga bizigo mumusiize ebisiriiza mumulese nga tafaananeka mumuzu temusobola kumuzuumigadde omutulunga mu kamera omusajja nga asoma ebiwandiiko bye twetaaga omulaba nga si Zoom Abaganda Oluganda lugamba amaaso g'Omuganda gali mu ngalo ebya Zoom ebyo jja bitwala wajjajjaawo eri ekabonera gye wali ekijja kya kitaawo okitegedde mukulu ngenze maaso omwami ono y'omu yawaayo ssente abasira mutabani wa Kalekeza amagezi okutwala ebifo ebyenkizo ebya Buganda gamba ng'omuli okutwala olubiri lwa Mwanga Emmengo ekigenda mu maaso mwe mulina okutwala amasiro g'Abassekabaka Kasubi nago era mujjukira nti amasiro gano bagatundamuko ebibanja ng'abatamanya ngamba bayinamu gye tuyita emigabo be bantu bennyini Abanyarwanda bawedde emirimu naye nga weebuuza engeri gye bafunamu emigabo gino bayinza okusobera kino nno bwe kyatuukaawo abantu abamu balowooza nti kyakusaaga okutuusa ebimaze okulabikirako ne birabirako ddala okuba nti abantu abasinga obungi batandise obbirabako ng'obudde bugenze so ng'ate nzize mbyogera nga birina okubeera mu nkola y'omu omwami ono mu kukola omulimu guno ogw'okwagala okusala entoto okusanya Obuganda yaweebwa ensimbi omuyagula n'afuuka musajja naggwa dda mwazimbye amayumba mwaguze emmotoka mwaweredde abaana mwakoze buli kimu n'okutuuka okuba nti emirimu agikola bulungi naye nga yeekwekanga yeebuzaabuza ng'afukaana aba mu kino nno yaweebwa omulimu ogutandika okuyisa mu Ssaabasajja Kabaka olugaayo bwe yatuukako ne ku TV okugamba kabaka yaani kabaka asobola okulondebwa n'okulondebwa munyumya biki ekyo kyamuviirako obuzibu ennyo nti lumu Abaganda baakyankalana ne batuuka n'okulumba amaka ga nnyina okwagala omukumako omuliro era Yosef Tabasira mutano wa Kalekeza Mukama yasindika abasirikale ba SFC okutaasa nnyina gye bali bagenze omukumako omuliro ng'atandise okumera amajimbi kyokka nga yeeyita musajja Muganda ne weebuuza ekyamusiiwula n'omukendeeza n'afuuka nga ttadooba eggweddemu amafuta ne weebuuza yali alowooza lunaku ki zino kumbe ensimbi zaali zimwogeza ng'atuukiriza bulungi programu ze yali alina ne Museveni ze yali amuwadde okolera ensimbi zino kati wotuuka okuyisa musajja eyakuleeta okulaga ensi ate n'atuuka omwefuula atandika omuyisaamu olugaayi mbu Ssaabasajja Kabaka yaani kabaka bamulonda n'omulonda simanyi Katikkiro ne Katikkiro basobola omulonda what are you saying yayogera ebigambo bingi nnyo mu nsonga nno zino wammanga ebintu ebimu bya proposing oba byeyayogera okuteeka mu bintu bino ye kennyini ebimu yabyekoleramu okuyisa mu Ssaabasajja Kabaka olugaayi okuvuma okuddira n'okutandika okuga nti Abaganda tebalina kibali okuggyako nti banafu lugoojamye abaagala ebiwedde bwe baleeta ne programu okusaanyawo Bwakabaka bwa Buganda n'okuggyawo amataka gonna aga Buganda n'okugafuula gavumenti kyeyagala okugakola nti gabeere ga gavumenti Omuganda bajja kuba bamaze embiirya oba ajja kuba takyalina maanyi olw'okuba nti Museveni yajja kuba afuga n'atakimanya nti Buganda lwazi ne bw'okola otya ojja ddusangawo tugenze mu maaso mu ngeri y'emu omwami ono nga nfundikira enteekateeka ze yakola eri Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi omukolera ebintu by'okusanya Obwakabaka bwa Buganda mu ngeri y'emu era olw'okuba nti ebintu bino bisinga obwenyi tebyakola nti singa nze kamwa koogera nasirika ne sivaayo kino nkiddamu nze kamwa koogera era ejjanga enyanobako singa nasirika ekituufu kiri nti singa ebintu bingi nnyo ebikoleddwa ebikyamu Bwakabaka bwa Buganda wepo ne ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Bito by'okubiri ne kubulangira n'abambejja n'amataka gasinga obungi singa gagenda dda nze kennyini nja kutwala okwebaza neebaze nze kennyini okumulimu gwenkoze newankubadde ntasiima ebulaagiwa nze kennyini nja kwebaza Abaganda bavudde okuguka amaaso olw'ensonga zino n'abaddewo okuwuliza information egitwala nti kintu kikulu nnyo newankubadde nsanzemu emiziziko mingi nnyo olw'ensimbi eziteereddwawo okuziwa abantu ku social media ne ku TV ku radio station okutandika okuvumbira n'okwononya erinnya lyange ze kyesifaako nti kikulu olw'ensonga bajjajjaffe bwe baali batulambikanga batugambanga ofangayo nnyo okulwanirira ensi yo kubanga ne bajjajjabo baagirwanirira singa tebaali bajjajjabo naye wannyini wano okubira embaababa wandibadde toliiwo
eriwo kubanga batubulira nti Buganda bwali bufunda nnyo ne bugaziyizibwa era abasajja bakwata nnyago nange ekyo kimu kyenkola nga siye musayi wabula nkozesezza omumwa Katonda gwe yampa n'amagezi n'okutuulibwako okwenjawulo kwenina okwolesebwa okwogera ensonga zino yensonga lwaki nzija neyogera ensonga zino ne zibaako abazikwatibwako ne bategeera yensonga lwaki wabaddewo enkyukakyuka mu Buganda n'okuba nti waliwo akalembeekereza mpawe kaaga naye ng'ebizibu byandigudde mu Buganda byandibadde binene nnyo okusinga amayengo agasemayanja zino zemulaba. Mu kino olw'okuba tubadde tulina empuliziganya ez'enjawulo gamba nga radio station ne TV ezateekebwa mu Buganda zino zaaweebwa omusimbi Sinakindi abampembe baazigulamu shares ne ziba nga tikyasobola kufuna information ekwata ku Bwakabaka ne TV zennyini baziteekako ebintu ebitategeereka nti tikyasobola kwogera ku nsonga zikwatako n'oku Bwakabaka nga n'ensonga yonna ereetebwa abantu abeemulugunya zikoma ku mulyango gwa Bulange tisobola kuyingira nga n'omuntu yenna avaayo okwemulugunya ku nsonga zikwata ku ttaka ku bulombolombo n'ennono oyo ategeezebwa nti alabye mutanda mukamwa nga nange bazze banteekamu ebigambo nti sisiwuse empisa nsula mpigi ku bikondo nenga nzo omuzukulu wa Buganda eyakuzibwa n'ateekebwa bulungi nkimanyi nti omweyogereze takusuza kayanzi ate tumanyi abantu bangi nnyo abalina enkwe tebakkiriza kuba nti babuulirwa ebintu bino ebituufu nga batuga nti amazima nga batugamba nti obulimba bukeera naye ate amazima gatuuka mangu ne gasaanyawo obulimba bwonna. Mu kino abantu bangi banimye empindi ku mabega yennyini gye neddira nkiddamu abantu bangi omuli ab'ebitiibwa omuli abalangira n'abambejja nga bagamba omuvubuka oyo alabika aliko ekikyamu ku mutwe alabika anywa nnyo nze sinywa mwengi omutwe gwawe mukalu nnyo yensonga lwaki nzija buli lunaku ne mbwa puroguramu ngamba buulira mboozi ndala nnyo etakwatagana ku gindi nayogedde jjo kubanga sinywa ate seerogoza yensonga lwaki njogera ebigambo bino nga sibirumyemu ate sirina bwe ntya kubanga nabagamba ku nsi kuno ntya Katonda bazadde bange wepo ne Ssaabasajja Kabaka be bantu benti abempe ekitiibwa mu nsi mpozi n'emmere eyo kya abasigadde mwenna mbalaba kubanga tuli bantu be bamu ku nsi Katonda be yawa eddoboozi okwogera nkozesezza omwagwa nga siiye musaayi okutegeeza Obuganda n'Abaganda ne Uganda ojijja mu nvuba gye yandibaddemu essaawa zino era mwenna abanimye empindi ku mabega nze gye neddira njala kubagamba mwebale nnyo mwalire ddala singa temwali mmwe abantu tebandintegedde ate singa temwali mmwe abantu tebandintegedde lwaki omuvubuka ebigambo byayogera abantu babiwakanya kubanga abantu baagala nnyo okumanya ewali omukka kiki ekiriwo guba muliro omuliro guvaamu kikusaanyaawo tukola tutya okuyimiriza omuliro guno yensonga lwaki abantu muvudde bangi nnyo okugezaako otula mu nsonga zino bingi ne birinnyibwa ku nfeete n'okuba nti kati n'omutanda waali okusinzira ku mbeera eriwo wadde akyetaaga okugenda okuwa obujjanjabi so nno njagala okubatumirako mwenna abadde beefudde nampulira zibi nga muntiisatiisa munkubira amasimu mwatuuka n'okugamba nti omwana oyo alabika asasulwa ensimbi nze sasulwa nsimbi kubanga singa nali sasulwa ensimbi singa byenjogera simbiddamu bulungi nnyo nga njogera matankane ng'empale ya Museveni ntegeera bulungi nnyo emyaka gye nina mikulu byenjogera sibiddamu buli nnaku nzija na kipya abantu abali ensimbi boogera mafuukuule enkyayogera kino lyayogera kiri tebanyolera ku nsonga zaabwe we natandikira wendi era wendikoma ng'ensi efunye emirembe ekyo nkibabuulira ew'okumpunzika nababuulirawo dda ate nga si essaawa kuba nkyalina ebyokukola bingi kati gwali eyo akyalina akasajja ku mutima akalina ebirevu akalina envi wepo n'akalina entumbatumba ng'oli ogamba nti okyasobola okulwanyisa nze omala biseera gwe kennyini gwe welwanyisa munnange awo sigenda kulwa okubagamba nti omwami ono bw'amala okukola enteekateeka zino zonna bano bennyini baakoledde enteekateeka ziganya okukola olw'ensonga nti ze kennyini nzirinnyeemu eggere erisogola omubisi omusogolerewo ogwakawoole bateekako omuwemba ne gufuuka omwenge omuganda ne twenywera abamu ne tusiimuuka okuba nti tunyumiddwa mu bintu byonna ebiba bigenda mu maaso mu Buganda era nga gwe mwenge ogutwetebwa mu Buganda okuwanjula omukyala okumufuna yensonga lwaki batugulese mu Buganda oba tasobola kutwala mukyala mu bufunze kye tuyita ekiggula luggi ng'ogenda okukyala gwe bayita omwenge omuganda gweweetikka ku mutwe geyendeku ennene eyeetikkibwa ku mutwe eggula nti abagenyi bazze okubaako emboozi banyumya mu lujja lw'omuntu gye baba bakimya omukyala kye bayita ekiggula luggi bagujja mu mwenge ogwo ate mwe guva kuki guva mu mbidde embidde erimuwa mu Buganda mpozi kati ebitooke baabitta tetukyasobola kuba ntukyasobola okuyisa omwenge omulungi twadda ku walagi ono gwe bateekamu chemicals ne munywa ne musiiwuuka mu nfundikira y'omwami ono gyagenda okufundikira abampepe bennyini be yawa enteekateeka zino enteekateeka zaabakyukira era ne baga nti yabaleetedde obuzibu mu nkomekkerezo bagambye nti omwami ono olw'okuba nti ayogedde ebigambo bingi nnyo ate ng'alina ebintu bingi nnyo by'amanyi mu miteekateeka zaabwe baatudde bagamba nti omwami ono alina okusirisibwa okuvaawo era naye agende
mukoka enyindo gizirembekera mukoka kubanga bote baleka bujulizi mabega ne wankobadde obakolera ne bagambira nti okalyadda kaddadda envunyo girira mukatiko ne kulinda mu coffin mukulu obuvuye bona bakola mu Uganda wali banga okomekereza nga nawo ogenda gobere bajjajja mu ngeri yonna enebesoboka kubanga basazeewo tebakyaza mabega era gwo nimuna ojja kuba otulabyeko ndidda nembulira abantu muntu kigombadde njogerako eyakola enteekateeka zino olw'ensonga nti sawa zino nkulesse saagala kutegeeza naye ng'okimanyi bulungi teekateeka zo zaawedde ez'okuba nti baagala kuwumuza mu ngeri yonna esoboka era ebeesobose olunaku lw'olibanga bamaze okuwumuza nange lwe nijja ne mbaga nali njogera ku muntu oyo era ne beyakola mwabitegeera bulungi nnyo bagamba emboozi tebankadde ng'aginyumya oba bagamba emboozi teba kamale n'okunywamu amazzi essaawa namba nakika 10 ndi kuno ndejja essaawa namba ndi kuno ndejja naye ndowooza abawulidde muwulidde bubitegedde bulungi sijja baluwisaayo njala baagaliza olw'essande olulungi mukama 13 mpeera tujja sinkana ku lunaku olwokubiri enja kudda wano nga bulijjo mba w'amawulire ge munaamulinza okuwulira njala obebaza nnyo mwenna bangoberedde nti tusanze okusomozebwa kw'amaanyi nti peegi zetteekawo zino ze bamenya zino ze batwala ne musigala nga mungoberera naye nga nfundikira olutambi luno njagala bagamba bati nze ng'omuntu sittangako ku muntu sibbanko ku muntu emboozi ze mbagamba mmwe kye batasobola bagamba ebintu bingi nnyo ebikusike bye babakolako nga temumanyi gyensonga kimbayo nenjogera ensonga zino si lwakuba nti basina byakukola mambirina nasalawo obulamu bwange bwonna nyono n'obulamu bwange okuwoonoona obuteeka mu matiggalu abannayuganda so si lwange nkidda mu nnoonyezebwa lwa information gyenfulumya emirimu gye nali nkola bizinesi zange zaggalawo ne bazisiba ne bazitwala lwa mboozi zino zennyumya bye mbagamba nze nalina emirimu gyange gyenkola nga nfuna ensimbi nebeezaawo ne bazisiba n'abantu basibako abantu bange 26 ne mukomera abakuba emikono baagala obbata sina gwe nali ŋŋambye siba mentioninga ku social media because balwakuba nti ensonga ze mbagamba ziri sensitive nnyo badde teri muntu asobola zibagamba bakweka ebintu bino nga babikola okusanya Obuganda okusanya Uganda nga teri muntu gwe bagenda kugamba nti kino bwe kiti okitegeera nze ebizibu bye ndimu essaawa zino sibiri muntu wakuba nti nina emmundu oba nina abayeekera oba nina emmundu no ebigambo bye mbagamba yensonga lwaki mbagamba nti nze guno omulimu ngulimu nagwewanga nwanirira eggwanga ne bannayuganda baggula amaaso saakimamu nsimbi kubanga temuzimpa temuzirina naffe tuli kintu kyekimpanga eggwanga likyuse saakimamu poloti kubanga manye ensimbi tezimala buli kimu wabula obuntu n'okwagala n'okutegeeza abantu kano byakutera ku nsi kyekikulu bwe nsirikira information omuntu n'afuna ekiba kitegeeza kabaka kitegeeza nti Uganda mbanjiriddemu olukwe n'obwakabaka mbambuliddemu olukwe ne Katonda kennyini namugereka yatondeka ensi kwataateeka mpaji erikwatiridde mbamuliddemu olukwe mujjukira tuli mu kifaananyi kya Katonda kino kyenkola nyinza okuba ninako amaanyi ganjawulo aga Katonda ganjogeza ebigambo bino gwoba oyagala okuprovinga ekintu kino kikituufu kwata ssimu y'ogirina genda ku face live genda ku bwenyi bw'ekitabo oteeka okukamera naawe obyogere genda ku Facebook oyina smartphone gulawo Facebook live naawe byogere byenjogeredde emyaka 4 byogere naawe byogere oyo wolokosa atambula ku social media kye balina okukola ekyo kubanga mu nsi y'abamafiya tulina kye tuyita counter attacking omuntu bw'omulabisa aba alina okufuna omuntu alina okudefendinga ekintu ekyo weebuuze lwaki basindika abantu tu counter attack kubanga tebaagala balabisa
abantu bano batuvugidde mu nzikiza nga ye driver yamanyi javuga kubanga amatala gamuli maso wali na mweka tutudde butuzi batwala mbuzi n'engamba ffe tulina tugenda fuka mbuzi batuvuge buvuzi tulina okukyukamu tetulindiga tulina okukyukamu n'envayo n'ensaddaako obulamu bwange nabusaddaaka sisobola kudda Uganda as we speak right now sirina Kampala business zino bazisiba sina kyenina bonna babitwala because of my country because of you people to wake you up ne wodo kuda ku mutima naga simerumbi ali kino abo bo bayina okubeerawo nkibagamba buli naku aba bantu bayina okubeerawo basasulwa nga tebategeera ngale tugamba nti fenna batulira wa mugogo bakozeseza saazi n'okulumba Lumbuye nabo bagenda kulya esaazi n'okuba koso kumbalwa Kyagulanyi center mwaku nabo bagenda kulya ekiri atabala kyekire nasigadde waka bolaba omuntu nga muyitwa munna Uganda olwanyisa munna Uganda munna agale nkyuka obeera mbuzi mbula byoya nanyini mufuya akwate wawunya era nze sina muntu gwenyinza kupima social media kubanga samanyira kuwemula siwemula kuba manyi video zino ziraba abantu bangi nnyo olya wayina ensimbi zongo wekolera business tosaba loan sazo notukyalina sente kiki ekyatuukawo walina ettaka ekazi balitwala kiki ekyatuuka walitunda nedda omuntu wagenze mutwala afudde ennaku bbiri kyali kibaddewo nedda kiki ekyemabega okutta abantu bano kyembagamba obulwadde oluma mu Buganda bwonna kati bulina sanizo zimu nazibagambye mwonna mwalwadde by'okutuuka ku ekyo lwaki bakuganda okukozesa eddagala kanula ya kutonda ku nsi y'obutonde weebuuze lwaki balinemesa lake nafufunya amasimu agasuka 12 abantu bannebaza munange we bali nnyo kubaka tuli bulungi nnyo tugende tukozesa eddagala lino naye nga siri musawo naye nga abasawo bagamba teri kwogera mu bakale baffe ng'ebiyenje omusawo gwange okuleeta Dr. Musindo ali mu kuzimba mansions and mansions dana atulina omubbi thief ali mu kuzimba mansions and mansions Museveni ayina buli kimu mu nsi kyetaaga okuba nakyo kyatagala mumanye ayina babbiraawo nga bazibya amaaso bwe muti kati nze akola ekintu kino tebanjagala lino olunaku n'olumu teri muntu wa NRM mwena kwagala Lumbuye teri muntu akola mu state house ayinza kwagala Lumbuye teri muntu akola mu gavumenti ya Mumpembeso tawusire mutone echi ayinza kwagala Lumbuye wepo n'abasige be balina mu basige mu opposition asobola kwagala Lumbuye taliyo tasoboka agende ayagala Lumbuye nga musuuzo omunyago gosubira mayiga ebikolo bye yakoze Buganda naye mbabuusa ndi mayiga mu kyamu ayinza okwagala Lumbuye n'abadde bamulyamu nga bafuna visa buli mwezi nga babatwala Bulaya bafamile ye ne babbiba n'ababbi ettaka gosubira nkiwalabe mala ayinza okwagala Lumbuye osubira nti Sadaka Kagere asobola okwagala Lumbuye oba mulangira n'omumbejja eyali mu Buganda olukwe nga balina enteekateeka zaabwe ez'okujja Mutebe mbuyinza mu Bwakabaka bayinza okwagala Lumbuye okisuubidde gwali ogwotegera nti kyo bamusebusi bamuwadde obutwa nofuna omunanalo mugato gendayo nawulira mu nnaku 2 mu nnaku 3 nga mukozeseza natural remedies embagambye gw'oyinza okukyawa Lumbuye bino ebintu byakwebuusa tulina kwebuusa nze ndi wano kubuusa bantu kati gobodde nze oli anvuma oli wa ddembe you have all rights to abuse me oli wa ddembe neze buli kyenkola mbeerako ekitono nnyo abantu omutwalo bembuusizza ekyo nkyebaliza Katonda buli video gyenkola mbuusa abantu abasukka omutwalo pa video gwanvuma bantu bameka bobuusizza. If I may ask, ajana vuma rumwe social media simanyi mu series metategera this ndi mu series tegera naye tugamba nti abagezi bonna abasinga obungi abagezigezi tebakyalina mugaso kati ffe muyita abasiru ffe tulina omugaso kati nze omuyita omusiru bwemanga nsobola buli video gyenkola nembuusa abantu mutwalo wallahi ne Katonda jali ajja kumpempera ne mbana kola ebikakadde kaloga wawonya abaddu bange basukka mbokadde we buti nkusonye ebonerezo byo ne gwali eyo okozewo kitambuze enjiri gwali eyo okozewo kyusa obwongo bwo gwali eyo wetegereze bice bigenda maaso mu ggwanga kanula amaaso gwali eyo nga wali okola kiki kigendera kiki omusajja okutandika okula batwadde muwala mutandisa okola mu nyumba zaabwe bali kubatta kiki kyatuuka ku Uganda kyatuuka ku Buganda
gwali avuma Lumbuye ku nsonga za Wakabaka nze nakulya mu Kisenyi ku Mmengo ku musajja alumbwa sinawe simanyi mu Kampala ebyo buwangwa mbumanyi akayanja twakawugira nko kakayina mabeera gakayonsa kati yasigala poloti era Lumbuye yatundawo oba Kabaka Mutebi yatundawo ene embozi zenjogera waliyo jiro ku TV ki Uganda mu myaka 35 bino byenjogera ku TV ki ku radio ki waliyo biwulidde ku myaka 35 kinjagala obulira abantu kebere CBS tesobola byogera kebere BBS tesobola byogera era buli mukazi yageza nko kubuusa abantu mu Bulange emigo bamugoberawo abasajja ba Buganda abasajja bakulu enjasa biguba bagoba mu Wakabaka babajja mayiga bagoba abazana babagobye mu mbiri abasobola okumanya olomolobo neno ne bagoba kutegera kubanga tebagala kubuusa bantu nze ndi wano nkolanga kibuuko omumbale kubabuusa ndi muzzukulu w'amazige neddira mpindi jjajjange yali mutabazi yatabala Obuganda jjajjange emboga yali mutabazi yatabala Obuganda batabala ne bazza Obuganda sobola bula akabugende mu butunga ntudde mbulokuba tuli modern day society but what is modern day society nga Buganda busanawo tulina ensibuko gye tulina okudda ffenna tetujja kulabira gitufa tozimendi mu Amerika ndi mubungezi era osigala oli muddugavu osigala oli Buganda manyi nkola programu zino teri muntu ayagala kuba nti bamukoone waluma naye nkoonye bangi ewaluma era mwenna ndi beetondera Buganda nga buzze obuteredde nga ne Uganda eteredde gwe natwaliramu nga naye wali mu lukwe nga nakulumya nja kwetondera luvannyuma nga Uganda eteredde n'Obuganda buteredde kati essaawa zino nja batwaraganya nja bakalakata mpaka buli kimu nga kizzewo kirina okubeera singa twalina emitimbagano gino emyaka 2 mabega singa yose eri agenda dda ne kafamire ke singa n'abantu tebafanga bwe baali bafuddwa bwe baali bafa mabegako era njagala kufundikira video nga mbagamba nti sente size zimala buli kimu wabula omukwano n'Oluganda nga bannayuganda gwe tulina kyekimala buli kimu tutambudde amawanga nga oba toyina muganda wo tolina kyosobola kukola eno wamukwano gwo tokyama kulyawo mmere mu Buganda mu Uganda osobola okulya emmere omuntu asobola okukusuza omuntu asobola okufunira omulimu omuntu asobola okukolera buli kimu ng'oli ewamu mu Uganda ekitajulira sanga amawanga amalala ekibayite waffe esente ze mulya ku mitimbagano kuno okwonoona eggwanga n'okwolooza nti mumusinga okutegera mulya mu nsi yammwe lukwe ne muzzukulu wo omusimira ekinnya abaana abange balyogerwako bazzukulu bange balyogerwako nti jjajjammwe yakola omulimu oguteogerekeka naye gwe bali kwogerako kikyokoledde Uganda kikyokoledde Obuganda kikyokoledde Obusoga kikyokoledde Obunyolo kikyokoledde Obwakyabazinga kikyokoledde Obwakabaka bw'Ettoolo kikyokoledde Obugabe bwa Nkole omunyankolo liginaalyo obugabe obukoledde mulimu kibabusaanya kikyobukoledde njagala okubira omulanga abanyankolo ligino mutandika okulwanira obugabe bwa Nkole omugabe saazino terina munyankola manjali Obwakabaka mu bwasaanyizibwawo obwalwenzululu abakonjo namwe musituke mu lwanira obwalwenzululu wammwe Kabaka mwe bamusibire Kampala tasobola kuvaayo omukama w'Obunyolo munnange teri Munyolo amanyi mukama wa Bunyolo gyali owatolo mulabalabakawo ng'atambula nayinza okuba nga musibe nga temumanyi lwaki ni musibe Kyabazinga naye musajja atu yasirika kubanga Katikkiro bamudde naye alinga mayiga enkola ya mayiga so muzuukuke kiri gye muli okoleka ensi yamwe bagitwala oba girwanirira ogwange ng'okoze sirina manja Mukama 13 mpeera tusisinkane ku Lwokubiri Mukama nabanga asiimye essala zange zonna zigende eri amwenna abafiiriddwako abantu baabwe era njala kusaba Mukama Ddunda Namugereka akuuma onkumira Ssaabasajja Kabaka abalagira n'abambejja bonna bava mu ntumbwe zo wepo n'Obuganda empewo za Buganda mizimu n'emisambwa gikingirize osobola okuba nti olaba ku Uganda empya era osobola okuba nti olamula Obuganda ng'otuyamba otugirawo mu kaseera kano mpawe kaaga obukulembeze bwonna obuli emmengo obutugirewo bwonna Obuganda bujja tterera okugema kusinga okuwonya Ssaabasajja Kabaka
okugema kusinga okuwonya. Amatega ge tulimu lwa bukulembeze byo buli mmengo. Amatega ge tulimu kwe kugaana okwatulira abantu. Bw'otayatulira muntu kiba kibi nnyo. Era buli muntu asirika n'otayatula kintu obajja kufuuka nga bbomu yabike bwabisi. So nga tebo yogedde kino kijja ku mutima kikuwa obuvumu n'okuba nti obusungu bukuggwako. Yensonga lwaki nti tuwugera ensonga zino abantu baziwulire. Mukama makumira takomera mpeera. Era buli omwafuna ekirungi buli omwasigala gy'asigala omukisa gwa Mukama gugende nammwe n'okwagala kwa Katonda kulembere banna Uganda gye bali. Otuyamba otugire omumpe mbono nga nina bugisimufungize kubanga ye buli kimu yakyonoonye. Mukama twale kiwanga kyo kiwatuleetera ku nsi watuleetereze mu Uganda. Mukama tata nkusaba nga sikusabanga kono buwombeefu. Tuyamba otugire omuzitawani wa kalekezo omutwale omumuze mirembe ne mutabani we kennyini muhozi kanyirupama nayo mutwale. Otuyamba otugire mama assassini eyita genetic ebabazi kafamire katufukidde ekyambikwa katufukidde akayinja mu ngato. Mukama tata yona gyosinzira gyowangaali tumanyi nti bizibu ina bingi okwasaganya eno n'eri okulanga ensoji tereza. Tuyambe abaddu bana Uganda basinga eddini mu Africa mwe muli abajuliza bafiira ku lwa Katonda bali mu namugonge bayo tata osooka okyaleke wafu. Tuyambe otugire mutabani wa kalekezo mutwale. Tata tuyambe otugire omukyala mama Siseni Jide Kebabazi, otugire omuhozi Kanyirugaba, otugire Dana Atwine, otugire omusenero, otugire buli kimu kyonna bano bakira mubajje bonna batawanye ensi mu Mukama watwale kubanga tukooye. Abaana ba Uganda babonyebonye, abaana ba Buganda babonyebonye. Kuma kabaka kuma abalangira nabambejja kuma na buli kimu ayagala Buganda. Bano bonna buli kasasiro eyamye okulya mu Buganda oluko n'okumujjawo. Mukama muzikirize nga bwazikiriza Somola n'Oggomola abatandika okwonona embeera y'obutonde. Mukama otuyambo batugirewo owa abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda obukumi buli mujali gyawambagattira ng'afuna ekigule magala eddiba. Osabira abaana bali mayumba g'Abawarabu Mukama bayise mu mbeera eno basobole okubanga bagivuunuka, basobole okubanga balaba famire zaabwe. Abaana bali mu Europe b'obukuumi bafune ensimbi na buli omu gyali, buli omu mukwateko omuwa obukuumi era omuwa okutegeezebwa era bakkirize babenga basobola okubanga bakutendereza buli babasanze nga n'emizimu gy'abajjajja n'emisamba gibakulembera. Mwenna njagala obbagamba nti mwena baviiriddwako abantu bammwe Mukama bakuume era abakungirize musobole okubanga mufuna okukkiriza mu mutima nti Katonda yagaba era yatwala. Buli afiiriddwako omuntu we Mukama akugumye ffena gye tuyita. Aviiriddwako maama munnange oba okuze kati kkiriza nti olina okwetakulira. Aviiriddwako tata kkiriza nti okuze olina okwetakulira. Eno ensi tuyita mbuyisi agikuwa yagiviira. Ensimbi tezirina kye zina tutwala olw'ensonga nti obuntu ke tuyitaako obuntu kye kikulu. Engeri gye wayisamu mu bantu yekulabisa nti oli muntu. Bwerabisa ng'ekisolo abantu bakulaba ng'ekisolo. Bwerabisa ng'omuntu abantu bajja kutwala ng'omuntu. Mukama tubisabira nga tuyita mwana wa Yesu Kristo wanga ddala mu emirembe n'emirembe. Amina. Mwenaba.